Nkwanirizaako gwe munnanga kyagyekomiddeko ensi Buganda anti munnanga ensi Buganda okuno okwekwaffe ekabanda musoke owennabalanga obukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Olunaku olwaleero nkuleetedde abantu abazaalibwa mu mwezi gwa May Muzigo oba ogwokutaano. Munnange nno abantu abazaalibwa mu mwezi gwa May oba ogwokutaano oba mu Luganda oguyitibwa Muzigo bo baba bavumu nnyo, batera nnyo okwesuubiza bye batannafuna. Abantu abazaalibwa mu mwezi ogwokutaano batera nnyo okwesuubiza bye batannafuna ate baagala nnyo okwetuusa ku bye batalina. Abantu abazaalibwa mu gwokutaano ate nno munnange tebamanyi kugumiikiriza, baagala nnyo okwambala obulungi. Abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Muzigo batera nnyo okuba n'ebitone mu bye bakola oba bye bayiga, baba n'omutima ogw'obwagazi so nga bakodo nnyo. Oluusi baba n'emputtu, tebatera kweraliikirira. Munnange nno tebalina bunyonyogeze wadde n'akatono. Abo be bantu abazaalibwa mu mwezi ogwokutaano May oba Muzigo. Abange ebyo siibisuseeko awo kanzire ennabalanga bukoba kyaggwe. Ayi Katonda okuuma Namulondo.